nenzijukira bikonde edda nakubanga ku bikonde naye nga otwala jabu oba huku ontegera oliya bobinganga nakuzaako apakati eno huku lwaki muteeka wano omumwa mbeera muyina wano ogadinga wano oba ogadinga okitegeramu kakati nze weyagintekamu bwati nenumba kasana uleka kaka nenzika okuba kuyita ku bobinga otandikirawa okitega oba okkamu busibu oba okolamu bukozi bwoti okitega bulungi naye kati namalayo nentwala kasana uleka kaka nentwala eno nemulya wana zaako speed speed sajawunga nambuka mu bbanga bane bamulengera mu bbanga ne bagamba ate ono emundu gyalina nka kati nensigaza ono kyenamukola katonda yakimanyi era yafa kakati yafa naye yaliwa mutawaana nnyo kubanga yali assa abantu bangi nagezaako okuddukira mu nsiko ate nange najalonda emundu nagikozesanga muggo kunyambako okuba bamukubye esasi limuyiseemu naye tanakutegeera naye nga weriyitidde liyiseewo bulungi werifulumidde nga lyabizaawo esasi nga lyabizza likoze obusansi ennyama egudde ku kisenge tekitegeeza ennaku z'omubbi zibaana nga bwe baziyimba ebikenzo kwolwo olunaku lweyakoma bane ne badduka nzono nemugoba yandekera jaketi naddukira mu nsiko nemugoba nemukwata amanyi gona nengajjamu nemukwata nemukomyawo bamukuba ne bamutta naye ekyasinga okundeeta kubanga kwolwo olunaku waliwo kyesimanimiriza nalina ka girlfriend era nali mu kiseera ekyo sinaba kukwana naye nga nalina girlfriend gwe nali nkwanye nga ye mulokole azisiri mulokole nga yaŋŋamba nti ndokoke nenga nagamba naye kwolwo yansanga naŋŋamba lokoka that day nemugamba nti no I can't. God is my witness nagaana weŋŋaana namperekera nantuusa mu junction nentandika okwenenya ebibi byange abaali bammanja nengenda mbasasula ekiro n'omuwala gwe waliwo omuwala gwe bamuŋŋamba muzibu nnyo nga banagamba nti gundi muzibu nenga kaŋŋendeyo naye kwolwo nagendeyo yayanguwa nnyo hit and run omuwala nanzirukirako nanyigira yagezaako okunnoonya saagenda nnyo wala naye it was bad. Banafu abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Ssenjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Ffe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Ssenjobe. Welcome to Love Life. Doreen, Nasasira, Bina Baby, Twine
lwakwasa afukamira kubanga ndi kukigasebo naye wetaaga ebitiibwa byonna finally tukulese nokuyaya netukulemesa emirimu nogisuulawo gyonna ngisuddewo nojja tuwe time yo. So tuli very happy to in the Honorable Balimwezo Ronald. Njogedde bulungi? Okyogedde ddala bulungi era ndi musanyufu. Nagenda fetutulesimye okulaba ku channel yaffe eno. Ate olabika bulungi Honorable. Ekitiibwa n'ettendo biddiza Katonda kubanga mbadde nzija mu bambejja bimmanyi obulungi tebalabika bulungi. Nange ne ŋŋamba kantambule bwentyo. Ate Honorable. Nenyawo. Nakuze bade wala bangambe mkubuuzeko ebibuuzo naye tugenda deep mu politics. Just katono bafani bo ennaku zino ndaba bu posters bo everywhere. Ati nibagamba Honorable nefujjo liryo ddala naki kyagenda okutuleetera mukati ayishuwa nti n'ogenda kusinga oli ndi wafujjo ani oyo tonkyankalanyiza wano saagala onkyankalanyi wano tewali ayinza kusobola Balimwezo era nkwewuunya ani oyo onyumyaki Eriasi ngenda kusekerera akati nga ogambye erinnya Balimwezo Ronald nsibuganga ndi engineer nali musomesa mu University ekyambogo natandika obukulembeze myaka mito myaka 19 nali wa chairman wa kyalo naye ate nasooka ku kifo ky'abavubuka nga ndi 18 awo 19 nenziye Kampala ne bampa obwa chairman bw'ekyalo ekyambogo nze savinga ekisanja eki kimu kubanga mmanyi nti waliyo n'abavubuka nga mmwe babeetaaga okukulembera saagala kufiira ku bantu nkola ekisanja kimu ate nenvaawo nga bakyanjagala kati awo nasavinga ekisanja kimu ng'owabavubuka nenja ku kisanja kimu nga chairman w'ekyalo ku myaka 19 myaka 23 nembeera vice chairman L2 era nze ndeeta nzenguba insecurity ekyambogo kuba nali muvubuka nga nina kibayita amaanyi nali kanyama etonyingiramu nesikulyawo nti ne mukama wange Bobi Wine kale nno mu 2022 nga mmaze okufuna akabenje nali nva Eruweero nali musomesa mu university at that time nali ndi consultant mu Bakatuliki nali ndi engineer Eruweero kati nali nvuze digi ate nali consultant era mu kiseera ekyo owa South African Embassy euze nagiriko nga ndi muvubuka nga nze njikubira pulaani yaayo n'okugizimba kale nno nenfuna akabenje Erugogaawo motoka yankuba nenkasuka mu bbanga okukakkana ng'okugulu kuvuddeko kuno okugulu kolaba kule kwa kitundu this is an artificial limb kukwate kuwulire kunono kwa milioni nga 7 tozanyazanya era emotoka wenkuba nenkasuka mu bbanga kwa wansi ng'okugulu kuvuddeko neŋŋamba nti wait a minute nali ngezaako okudduka ate gumba neriyingira mu ttaka that pain nentwalibwa emulago okugulu nga tekuliiko kakati emulago eyo we nalowooleza ebintu bingi nembuuza who is supposed to work on the roads potole ekinnya kigyeko okugulu kwa engineer omuto abadde alina future nenga ani ali responsible when afuna accident kumpi neddwaliro you know that junction Lugogo junction wali ebitaala awo motoka byankubira era mu kiseera ekyo manyi nti mumanyi wafiirawo omuzungu bamuyitanga Lawyer Kafiire something yali investor mu Land Rover we yafiirawo nga nze ndi mu ddwaliro ye yafa nze nawona kakati neneebuuza who is responsible ne bagamba mukulembeze kansala yatandikibwako neŋŋamba ngenda kubeera kansala nga ndi mu ddwaliro we navaayo nga nkyali ku migo gyange nencontestinga kuba kansala LC5 era nempangula nawangula ba professors ab'ekyambogo nenfuuka kansala mu mirembe gya Ssebaana naye nga kyekindeese njagala mwawula ebintu bino sigamba nti saalina mirimu nalina omulimu nali musomesa mu university nali consultant mu Bakatuliki nali nga ndi consultant mu Associate Consulting Engineers nkola ne JB Walusimbi ali Katikkiro
Okay. Era project ya State House Entebbe nzo omu kubakola ku structural designing, structural detailing. Beautiful place. Okitegera bulungi nnyo. Ndi mukugu mu bya engineering. Akati nembeera kansala ne serving ekisanja kyange kimu ne ngamba kange mu parliament ne bampangula. N'olunaku lwe nagwa lwe nalowooza okusituka. Bwe bampangula ne ngamba nti now I think nagenze ku level ya waggulu kanzireko wansi. Nenzira kuba mmeeya ne mbuwangula ne bakabba. Otegera bulungi. Nengena mu kooti ne bagamba nti nze nali musomesa mu university. Salina kwesimbawo. Otegera bulungi nnyo. Akati ne ngamba nti no kanziremu noonya akalulu. Ne nkanoonya naye ne neetegekera okukakuuma. Era n'ennumba eyali chairman w'Electoral Commission mu kiseera ekyo bamuyitanga ani oba okyajjukira Kigundu. Ne mugamba Kigundu ate yali professor wange yagira masters degree yali supervisor wange mu research external. Ne mugamba nti kakati mukama wange nesimbawo manyi bulungi nze bali mwezi Ronald Bisuga nesimbawo nga mayor ne returning officer n'alangirira omuntu omulala. Ne mukulangirira omuntu omulala bangenze okukima results zange yangamba bwati bali mwezo ne wabadde owangudde naye tolina ssente. God is my witness. Oh Lord. Tolina ki ssente. Ne mbimugamba Kigundu ne muganda kakati bw'oyagala obulago buveeko mukomyewo. Namugamba bw'oyagala obulago buveeko mukomyewo. Komyewo. Ng'atudde awo ntudde wano naye n'omukyala ne mulumba. Ne mugamba wabba akalulu kange ne wotoni nnyo ojja kufa. Kati mbuzaga wali yafa kyannuma nti yafa nga teenenyeza. Mukyala mutazindwa nali musonyi kubanga ate oluvannyuma nawangula. Nembeera mmeeya. Nedda kubanga akalulu kano tukanyoonya mu bulumi. Nze sigula mwenge sitera nnyo okugaba ssente wabula abantu mbakolera. Abantu tebategeera kikalu kyekitegeeza. I'll perhaps tell you oba okuyigiriza abantu nti osobola okukola ebyobufuzi n'otakozesa ssente kuwa bantu ssente oba abasaamusaamu abafunye ebizibu ebiri genuine kusomesa baana kubanga manye ekintu kimu I invest in education. Oh, that is good. If I had not gone to school I would not be here even before you. Education is the greatest asset any parent can give to a child. And as such, I emphasize that in my constituency. Ontegera bulungi. Ntebeza nanti batesobola kusukuma kigaali gwe mirimu gy'abatasoma. I would be on the streets of Kampala as a beggar. So kakati ebyo ebintu byentekako nyesiira. Ontegera bulungi. Kakati nenzija ne mmala omugamba nti yenenye naagala okwenenya oba yenenya simanyi yamanyi ne Katonda we. Ne eventually yafa yali mukazi mukambwe ennyo ng'ayagala nnyo ssente. Ekyo nenvaawo nenkola bulungi nnyo. I performed quite well. Nze nali mayor eyasinga okukola mu nsi. America nenonda nempowered nenonda nga emerging leader mu Africa nentwalako mu America. At the same time ne Turkey nenonda nga the most patriotic Uganda. Nga muna Uganda asinga okwagala ensi. Nabo ne banonda kubwe omuna ntwalako mu nsi. America yali ansabako nagisabako visa emirundi ebiri nga yagaana. Naye yeyanneeyitira ne bampa ticket ne ssente zigenda okukola ki okukyala mu nsi yabwe nenkyala mu states nga 7. Era nayigira ebintu bingi byenakomawo nentekesa mu nkola wano mu Uganda. Naye saakomawo ate ne Turkey naye nenonda ng'omuntu asinga okwagala ensi ye abo nabateekako ne condition nti muba mwagala ŋŋendeko nkyaleko ewamu ndabye byendabye njagala kugenda ne mukyala wange. Muba mwagala ŋŋenda ne munnamawulire. Era we nagenda eyo nali nkoledde bannamawulire deal kubanga wabeerayo conferences z'abannamawulire. Turkey is such a country nti yagala nnyo okwetunda. It's one of the vibrant economies kati. I love their kakati shoes, their bags. Era mukyala wange yagulanga engato n'enguudo n'amasuuti. Kakati ne mbagamba ngenda kugamba bannamawulire tebakiwuliramu naye nga it's okay.
bonna ne bateeka ku nnyonyi ne tugenda nabo ne batwaniriza nenkola emikago n'ebibuga ebyenjawulo naye unfortunately baali bampadde ne fire brigade nga 10 nga bampadde ne training abantu 10 between 20 to 40 aba firefighters kale eyo nenvaayo nendiita wano nendiita kibayita skilling nze tandika skilling the girl child was my brain mwami Museveni bagikopa ku nze ebyo byabawala bino babikopa ku nze bakola obuviiri nga buno stylish show nze natandika okutraining abawala amba training under trees kukola ngatto kukola byanviiri kukola amadirisa kuzimba kutunga kufumba nkogedde okukanika kompyuta okukanika amasimu okitegera bulungi nenkuŋŋaanya abavubuka 1,200 nemba training mu skilling at the division naye saakomaawo kubanga when you have a skill you need entandikwa one but also you need financial literacy. Oyinza okuba nga omanyi okutunga olugoye luno naye nga tomanyi ddubala tomanyi business ya lugoye kati nembabala nembawaagu nempita Enterprise Uganda ne basomesa abaana 2,000 kakati bano gavumenti egenda okulaba nga ekintu kikutteyo ne bajja okumbuuza okikola otya era nembabuulira engeri gye nkikolamu ne batandika ne bansaba mbawe centers netunya center ya wano ku Kigowa just right there n'endala ya Uganda Prison Services ne batandika naye kirungi ku kyange baana basomesa financial literacy nengenda mu European Union nembuuza aba European Union ne baganja nasomeseza abaana vocational skilling njagala startup capital kyoyogeddeko ne bangamba what proof do you have what proof do you have nti obasomeseza nembalaga certificate nembalaga graduation nembalaga ne bangamba yes we can see they are trained naye sente tebazoonoone nembaga no nabawa financial literacy training omwana amanyi marketing amanyi okuwandika proposal a bankable proposal so ne buli mwana amangungu ne bamuwa ebintu nga biri worth million 15 owa salo ne bamuwa ebyuma byonna byetaaga ne bamuwa rent wa myezi 3 ne bamuwa generator kyamusanze olwagagenze asigala akola practically buli kimu bakimu ab'enviiri ne babawa abamu kegamba n'entandika okulaba nti tuyamba abavubuka era nembanga nawo nga mmeeya akoze obulungi abakoreya ne bampa obwa honorary ambassador wa Korean community here in Uganda kegamba ensi nyingi nnyo ezandabanga omukulembeze agenda wange naye ekyenjawulo kyenina nti bakimbuuzizza bali mwezi w'effujjo bali mwezi w'ekifuba olina okustadinga aba constituents bo olina okubeera nga osobola okujja mu society society erina mix y'abantu kika ky'abantu bangi ojja kusangayo bamalaaya ojja kusangayo abavubuka abayaga osangeyo aba class eno eyammwe osangeyo ba corporate class endala bali eri kugamba bonna olina okuba nti wajjamu nze mbajjamu wengenda mu bayaaye neeyisanga mu yaaye ate ne mbakyusa ontegera bulungi wembeera mu ba corporate nsobola okubeera corporate ontegera bulungi nnyo wembeera mu buli kika ky'abantu mbadde ku levels zonna ndi mulema wembeera mu balemere ojja kunsanga nga nzija mu balema wembeera mu bafumbo mbeera mufumbo kubanga ndi mufumbo kwegamba buli gundi yonna njijjamu kyenjagadde ku kino kwe kubeera nga watandika ddala wansi mulimu abamu nga batandika waggulu naye ng'ate ku ground nobeera ng'oli leader then you come up you work your way up because erinnya lyo libaddewo okumala ebbanga bali mwezo in fact this is my first time to meet you in person your name is bigger than the person nabadde ku airport I swear nabadde ku airport singa omanyi engeri abantu gye banjiikidde onategedde nti erinnya litambula naye ate nga si bannayuganda babadde bangi naye aba Nigeria nga tiktok zino tiktok nga bandabira ku tiktok kigani bali mweso
you know ku airport yawo mu nnyonyi natambudde mu nnyonyi nga buli omu nva mu phone tula please selfie ekyo nkyebaliza Katonda. Kati ekirala bayinza nze ntandike sayidi eno ate eno oba politics aweddeyo kakati ndi mubaka wa parliament ndowooza nti ngezezaako okukolera ekitundu kyange nga ekyandeeta mu bukulembeze nga ndaba parliament tewadde Kampala nnyo kitiibwa kyayo. Kampala is the capital city of Uganda. Kampala to generating a 72% eziddukanya ggwanga naye tetufuna even 1%. Kati economic hub eno owava ensimbi wotavujjirirawo enguudo ne zibeera nga zikola ki mbi enguudo nkulu kasasiro n'atuuka okutta abantu. Nagende egundi okusoma kasasiro naye nga batusikirira. Kasasiro namusomera negundi Korea namusoma nagenda okusoma kasasiro era owange nina emmotoka za kasasiro nakakati nva kusasula mmotoka ya kasasiro specialized truck enyiga kasasiro batono abaziinamu. In fact tewaliwo sekinooma aziina naye nziina ku lw'abantu bange ontegera bulungi. Akati wenva mu gundi wembedde mu parliament wenalaba nga ssente tezijja nga kangende mu parliament ndabe ekiriyo nkirabye batuvumaganyiza nnyo tuli babbi tuli bangi ngamba namba eno kankendeze ku namba nze nveeyo ebitaano 29 nga n'omukisa oyinza obutakufuna gwakwogera kanzike wansi wensobola okubeera relevant nga nzijukira nti we nali meeya nali relevant nnyo kubanga omulimu gwa meeya gwa kuteekateeka policies strategies ezigenda okwenhansinga service delivery. Kati ku service point eno aweetaagawo omuntu omukugu olabe otya naye ng'ate omukugu oyo ng'alina vaku experience naye ng'alina passion ng'ekindeeta si ssente. Bwe ntunuulira amasomero gaffe we nali meeya nga tulina amasomero aga primary tulina ettaka naye abagagga balibbi at the watch of leaders. Onfuna bulungi nnyo genda wane Kisaasi balibba ne baddamu ne baliguza KCCA. Twegamba nga twetaaga omuntu wano tuzaala abaana 2,400,000 mu Uganda. Abaana 1,888,000 ne batandika okusoma. Oluvannyuma lw'emyaka 7 oluvannyuma lw'emyaka 7 abaana abatuula primary 7 bali 7,000,000. Kati kitegeeza nti abaana 1,114,000 badropping out before primary 7. Naye ate nga waliwo UPE weeri tebalina kati UPE policy eri nti buli parish eneebeera n'essomero lya UPE. Kampala tulina parishes 99 ne parish 50 galina amasomero. Nkyemanyi nti gubeera mujjuzo neera badde basoma like half like abasoma ku makya ne baddayo eka. Ebyo tebitiibwa nnyo bonna basoma throughout the day. Kaka naye kyenkugamba nti drop out rate eyo nini woba oyagala okukulaakulanya ekibuga oba ensi olina okulowooza ku kye bayita human resource development. Temwandibadde wano mumusinga temwasoma naye abaana betukuzizza be baana batukuba kati obutayimbwa be baana ababbi ontegera bulungi. Kakati gwe nga Lord Mayor olina okubateekerateekera tebasomye ne baate babbi tebalina mirimu. Kakati obuvunaanyizibwa bwa kuteekerateekera abaana. So byebimu ku bintu ebindeeta kasasiro okutta abantu nga nze ndi mu parliament ntudde mpanika omukono ne siwa time kanzijja wano ku service delivery point parliament ngenzeeyo nsase era ssente kati batandise okuzituwa nasetinze pesi nti kakati parliament omwaka guno financial year gye tuyingiramu twasobodde okufuna
mu budget billion 916 zitabangawo. Billion 916, you know, sum of money. Sente mekezo. Time was 1,000 okufuna million. So ezo sente zijja kumala. Naye twetaaga omuntu ati agenda okulondola sente ezo nga mukugu ng'amanyi nti leeya y'oluguudo we tuba tudizayinize leeya ya 15 actually bazimbye 15 design mixer manyi ebirungo bya kolansi ng'abimanyi otegera bulungi ng'amanyi nti Kasasiro buli parish yeetaaga emmotoka 2 Kasasiro tumusosole. Naye kakati osanga abantu basosola Kasasiro ate n'oleeta emmotoka emu n'omugatta kakyankigendwa ne kimu. Kasasiro is a resource. Mu nsi ezaakula mwana wattu sente kati Sweden egula ne Kasasiro kuba ku bantu. Yes, recycle bakolamu amasannyalaze. Sweden otegera bulungi nnyo. Nabadde Italy ennaku nga emabega nabayo ku Tuesday Italy ne Germany. Naye nsanze omugana n'aŋŋamba nti Kasasiro tugula mugule bamukolamu amasannyalaze. Kwega bima byamwe beetaaga volume nene nnyo nti bagula mugule kati otegera naye wano atabusi baki bantu. Those are some of the reasons ezindeeta okugamba nti nedda munnange gwoyise omuyise otya osanga munnange oyo tayinza kunsuba naye akimanyi tasobola kunsuba naye akimanyi kakati oyo munnange njagala akkirize nti tulina okukkiriza nti n'abavubuka beetaaga okukwatako. Nzize nkola taamu embera naye nga ndeka nsatisfyinze community yange. One term nengenda ku ndala nendeka nga bakyanjagala nvaayo enakawo nga tewali n'omu ayinza kunsubula kunneesimbako. You ever ask anyone? Era ngenda kuki ku kifo ky'obwa Lord Mayor, which I think is the best thing we can do is to put an engineer, because Kampala deserves an engineer. Majority, almost of all the challenges that are in the city are engineering related, and therefore we need a person that has engineering. I'm curious. One of a clip can on TikTok about there's a story. Yes. It's an interesting story. I want to know how did you meet your wife? Kakati. How long have you been married for? We are 17 years in marriage. Muchala wange namusanga mu campaign. Yes. Campaign. Yes. Mu 2006. Okay. Yali 2005 tutandika ne twamaze campaign twazima 2006. Akati nagenda yalina waliwo omuwala bamuyita Jida mutunga eyo ya falling in love with our campaign strategy. Okitegera bulunga it's fun. Nagenda nagamba mikwano gye. Yes. Nagamba mukulu wa mukyala wange. Nagamba there is this guy mulungi nnyo mukunoonya akalulu tunyumirwa tuzina tukola ki. Ne bamugamba kakati ye yali ali ku university. Bano ne tugenda round esooka ne tugenda first day second day. Ate bakomawo ne bamugamba nti mannange this guy anoonya akalulu naye musajja mulungi musajja tunyumirwa. Ne bantijisa nnyo ne bateeka obufaananyi mu nnyumba yaabwe ne maama waabwe nanjagala nnyo. Kakati fortunately omukyalo oyo ne bamugololera engoyi nga baagala ajjeko mu campaign. Naye waliwo omuwala gwe nali ndabye nga mulungi nnyo era mu area mukyala nga muyitirivu musufu yali musufu kubanga ne mukyala wange akimanyi nti that girl was beautiful. So your eye was on that girl. Ono gwe nali nina naye nga tulemyedde okukwatagana for one reason. Our faith. Our faith. Nga alina wasabira wessaagala. Nga naye alina wasabira wessaagala. Nanze ndowooza it's a cult. Oh, okay. Naye nga ate naye bambi yalina boyfriend we. Nga ninga amubba obubbi kuva ku boyfriend. Yetu ena kuta competition. Akati
one time naswala era kwolwo ntegeera nti no twali tuvuga emmotoka omuwala oyo anvuga kuba she was wealthy yalina ku ssente ng'anvuga mu mmotoka ye boyfriend we n'ansanga n'agipaakinga emmotoka twali mu jjamu najja n'akuba oluggi ne ŋŋamba my god nembuka mu mmotoka netambula nga nswadde akati maama w'omuwala n'ankubira nga sorry for what happened naye webityo kati omuvubuka n'awandiika akabaluwa ng'alinga agenda okwetta yes yasulanga ku luguudo lwe akati awo ne ŋŋamba nti no kankite I know the pain buka gy'ayitamu ne ŋŋamba kankite ne muleka fortunately bewasa yes fortunately bakola ki bewasa kakati nze that in those days ate wengwa kuono bamugambye ajja mu campaign nkola campaign nyinya ku kimotoka omanyi nze mmanyi okwemarketinga ninye ku motoka nkubye amazina gange zijeko okugulu nkuwanise buli omwazze okulaba omulalu wali mukola ki mu kuzina mukola fan bazze kulaba musajja wa fujjo nga muwakiristre naye kakati nze gwe bajja okulaba ow'effujjo ate nenzizaako okukulu kwange nenkwata akazindaalo bantu bakaba amaziga bantu ne bakaba amaziga nenkwata ku mitima gy'abantu nembasomesa okusomesa omwana nembasomesa obuzibu obuli ku nguudo nembasomesa omukulembeze engeri gyandibaddemu ne bagamba you are the right person ne baŋŋamba tugenda kuwa akalulu naye najja leeti nti nayita ku ngulu akalulu ako saakawangula ne bampangula kaali kabwa MP kasita wangula omukazi naye nenzijjamu omukyalo kakati omukyalo oyo kumbe naye yali yakola ki kwolwo olunaku lwandaba nanegu kati nze natunuulira nga atunuulidde oli gwe nafiiriddwa ate nga bafaanaganamu kakati nalina skyline yange wetumala okumala campaign nengenda nenkwata emmotoka nembateekamu nembavuga mbazeeka kati ye aŋŋamba yalabanga buli kimu kyonna nkisobola okikola era n'asaba Katonda mugambeko naye nange ate omutima gukoze eki gumwagadde yali mulalu nnyo famire nengenda n'okumugjako essimu nagimugjako mu magezi naye yagezaako ate okuwandiika essimu ye mu simu yange naye ng'alaba ajja kuswala yanyumiza but eventually neŋŋamba famire yonna nti bane colleagues nandyagadde okutwala amasimu gammwe mwe nagifunira akati mwe nagifunira ne mukubira ne tutandika okunyumya ne musaba outing kwalinga kusukuma munya mu ssubi ne tutandikira awo naye bwe tutandika relationship nali mwavu nali mwavu nnyo kubanga nali nakava mu kalulu nina ploti yange wano ku neighborhood wano ku lusozi wano kulambiro nentegeka okulaba nti ntandika ogikolako okugizimbamu netusituka naye netujja n'alabawo nentandika naye alaba nga nina future kubanga I was educated n'alaba nga nina future nakkiriza okgenda nange nenzijukira nti yampanga ne ku transport oluusi yes nampa transport yamanyanga embeera gye ndimu we nali nsula nga walaga nti ina future kyokubiri nga nina brain power kyenagambye nti okusomesa omwana kikulu tiyatunuulira bulema bwange yatunuulira bwongo kati kitegeeza bano abagamba nti omwavu tasobola kwagala alina kusooka kumala kwekolera ssente si kituufu no omanyi obanga onoonya omukyala you have to look at ABCDEFG HIJK zonna ezo age is critical age towasanga mukazi akusinga myaka kusukka 5 amini gwosinga myaka okukawansi ng'omusinga kwegamba omusingako myaka 5 biro
omusajja katika Uganda akwani ngali 40 ali 40 kati nze nakubera myaka emeka for example 35 below 35 and below so omusajja tafunanga omukazi nga mukulu ate makulu managing nedda I mean tafuna omukazi tafunanga omusajja tafunanga mukazi nga mukulu kubanga ne baba musinga 5 years 5 years is okay and above Otegera bulungi nnyo kati nze mukazi wange musinga emyaka 11 oba mutegera kyentegeeza 11 years kwegamba at least leka omusajja asingekako omukazi emyaka 5 plus above lwaki have reasons nti omusajja omukyala akula mangu mu bwongo ebirungo bye bikula mangu ebikuzisa obwongo bwe amachuwalinga mangu obwongo okusinga omusajja then physically era akula mangu okitegera bulungi ba arguments kati omusajja oba okyayagala kunyumirwa bino ng'omuwala yakuze ng'abikooye ng'okyagala kgenda clubbing omukyala yasetulinga kwagala kuzaala so funanga omusajja akusingako emyaka 5 plus kati my wife and I match because 11 years apart ebirowoozo bitambula kumu nange kati b ofunanga omukyala oba omusajja ali beautiful omukyala ali beautiful gwogenda okwegombanga every time waba akunyiizizza nga beauty ye kusika tusinziira ku ki beauty obulungi akusanyusanga all the time kyala ali appealing nga buwoli yes kati waliwo weyongera okula bw'otandika okusala ne shape neyonooneka naawe ogenda okuli kubanga gambye nti difference y'emyaka egyo ebalansinga kugamba nawe omusajja ogenda okaddiuka kati nzange enkanyanya zitandise okujja nandi kubuulira enkanyanya mukazi wange lwakuba nti anfaako enva zijjudde muno nyingi ankolaku era kati ekiro agenda kuleeta ansala enviiri waka asula waka that night then nakola massage nawe twakyadde agala gula kyuma ki massage nga so twegala gwe bino byaku massage nga mu saloon bye bakola anti ayinza okundeeta entondo ozimanyire si ntondo naye ayinza okukwata ebisane amasanyalaze negatabuka nguddayo ewa Mrs. nandi kakati ate amasanyalaze gatabukawo mba nyonoonyi kakati si character nkulu ontegera bulungi nnyo kambiyite mu bwangu character mugitegeere denomination eddiini twandimalize muntu bwe mwawula ddiini kubanga naawe abaana mugenda bakuliza mu ddiini kyomusaala asika nawe osika bakyala musaala omwana wa musajja omwana wa mukyala kegamba eddiini bandibadde nga bafaanaganya eddiini nemukuliza abaana mu faith emu otegera bulungi nnyo nyukuta kyeddako awo ABCD education is critical nze ekyantwaza mukyala wange kubanga yalisoma nange ekyamutwaza nasoma nga future erengekeka otegera bulungi nnyo future erengekeka mukyala ono waba tasomye gezaako okulaba nti omuzzaayo atukagane n'omutindo wali obaddeko ne boyfriend wo nga tamanyi luzungu naye nga tayagala kunyokozesa oluzungu the way you feel toyagala nagenda ku mikolo naye kubanga ajja kwembarasinga so omusajja mutwale adde asome oba omukyala mutwale adde asome kubanga wamulaba characteristics ziri endala nga zitambula naawe naye nga eno ye tetambula naawe nyukuta kyeddako F is family background. Dig into the family. Character y'omuwala family yakola etya taata ne maama bafumba batya taata kubanga maama omwana asanze taata ng'akuba maama naye ajja kukola kyekimu kalowooza kyekimu kazi wakuba abiraba ontegera bulungi nnyo family background is critical oyogeredde ddala kyentera okwogera babasezi balogo ontegera bulungi nnyo era nze omuwala mugamba sooka onoonyeze ku family yange dig into the family
Anti bagamba bw'ononooza enkoko kyerya tojja gye. Naye ng'olina emirembe. Obufumbo bwa lubeerera. Ky'ogendamu si kyaki? Si kyakubalaata. Bukuta kyeddako. Onoonya omuntu ali God fearing. Omuntu ng'atya Katonda. Otegera bulungi. Omuntu atya Katonda ajja kutya okwenda. Kubanga gwe yes aina faith ajja kutya okwenda ne Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Abadde ali mu kiruumu yekka. But it's more or less the same as religion? Religion byanjawulo. Religion muli mugundi yemu. Siri muli alina religion nti atya Katonda. Tulabye wana babaka ba parliament bangi mu parliament. Basaba ninga ate nedda stani gye bagenda. Genda olaba obulogo buli mu parliament. Obulogo buli mu parliament. Yemwe tumawulira konti omuntu gw'omwana baguleeta mu parliament. Waliwo okunoonyereza okwagenda mu maaso. So all that omuntu tatya ki Katonda. Wakolera ddala kirungi. Oyo ataba mubi nnyo kubanga asobola okukola ekintu kyonna ekiyinza okukosa kubanga tatya Katonda asobola okukikolera wonna w'ayagadde. Talina fear the Lord. Nyokuta kyeddako. Health. Kati awo njagala mu nsisinkana awo. Awo ninawo gundi awo. Health. Mugende mwekebeze. Bekebeza Mukenenya yekka. Nedda si yekka. Bekebeza Mukenenya. Kakati nze saakebeza Mukenenya yekka. The whole body. The whole of me. Most critical. Twakebeza ne fertility. Yes, nkulu. Fertility. Because as much as some women are infertile, 50% of the infertile people are men. True. Okay. And they blame it on us. They blame it on you. Era kye nayagala obutakola. And actually it would happen. Ne mga tugende wa Dr. Sally. Ne tugenda ne bankebera ne banzijako sperm counts. Ne bamukebera tubes ne bamukebera amajige ngali proper. Ne nga atenze nina problem. Hey. Wow. Otegera bulungi nnyo. Nga nze nina ki? Problem. Naye nga problem eva ku neeyisa yange. Lifestyle. Yes. Nga ngenda mu gym njambala empale 3. So sperms productivity ya sperms tekwatagana heat nnyo. Bubu mulingi. So production ya sperms ebera ntono. And that I was told by the doctor. Many are making mistakes. Exactly. Abasajja bagobya bakyala baabwe nga balowooza nti tozaala ninga ate musajja alina problem. Nenga lifestyle yereese emmere gyalya. Otegera ennyambala gy'ayambalamu. Era natandika okwambala very light boxers. Underpants nenzivaako. Ne jeani nenzivaako. Jeani nasooka nenzireka. Ekiro ne neeta. Mwana saali mufumbo. Neneeta. Mu ruumu yange nga ntambula gundi kute kwegamba nga nina time. Yes. Era omuwala emmere nadyanga ku mmere nagenda nendya ku supplement. Nendya mmere ezaamu nnyo zinc ezo nsujju ezo netandika okulya ku mmere nti in just a month after my wedding mukyala wange yali lubuto. Nga nina 36 million. Eyalina 18 million. Rush tewantoolerako nogamba zino banne katuziwe ku bina. Okiraba. Ontege. I am saying this. Mulala hizo gamba bali mwezi taswala. But it's an experience. Esobodde okunyambira abantu abalala. Yes, no, very true. I'm telling you. It's very true because never you get the kucha jeans, the warmth abantu abasinga men don't know. They don't know that. They don't know that. Okitega kubanga nze when natereza lifestyle nezikula. Ezaali enfuza mwalimu enfu naye nalina 36. Yeah, because they say a man Mm-hmm. requires 20 million sperms to fertilize an egg of a woman. 20 million.
In just that short moment. You produce over 20 million sperms. Ezigenda competinga zinoonya jjira mukyala. And that's the reason that in this small fluid work. Yes, ate simu yenna go produce nzigu bagamba milliliter. Pulira. It requires that number of sperms for you to make a woman pregnant. Now, yeah, the thing is this: nti omukyala oba omuntu yenna yatondebwa nga muwanguzi. The 20 million sperms compete for the other egg. No. But it's only one. Egenda okuyingira ki? Neggalawo. Therefore, you are a winner. You are created a winner because among the 20 million sperms go up. Persevered. No angular. Pew! No seed, never seed. Protecting her. So you created a winner. So that one is very critical. You have to check other diseases like hepatitis. Sickle cell. Sickle cell is very critical. People have died of poverty because of lack of that. Omukwano uleme beera biza nti mwekebeze. Kubanga wobeera sikla n'okwana sikla mugenda kubonaabona n'aba. Naye oba ofuna sikla n'atali sikla mugenda kuzaala omwana ng'ali okay. So nina mikwano gyange gifa bwavu. Sente yonna gye bakola. Bone marrow smile transplant. Omwana asuze bubi tetwebase. You know? So it's very painful. Kakati mutela ave. Ngati muleko kuleta omwana oyo mugenda okuzaala obuzibu. Nga mukoze ekintu ekituufu. So obulwadde obwo kikulu nnyo n'obulwadde obulala bwonna obukwatagana ne genes. Ontegera bulungi? Yes. Okuja nga mwangadde online twongereyo waliyo gundi intelligent. Because also, mbadde njagala, there are few things bye mbadde noting. Nkulabyenga there are moments where you fail and then you pick up yourself and move. Muli abantu abamu batandika business ne tukikya abantu ogezaako ekintu n'olemererwa. So where do you get the drive? I am a fighter. Failing is not bad, but failing to stand up is bad. That's a weakness. Nze nali ngudde S6 site bulungi nnyo nalifuna points oba munala mwenda. Naye maama wange nali ntandise body building, nkoze gym Entebbe, nkola pieces of art, fine art, nkola plumbing works, nga ntandise okufuna ku ssente. Maama najja ne kibooko nangamba mu Nambiro ng'oli ku ssomero nenga sinaba na kumutegera ngenda kusomera. Nenkwata ebintu byange suitcase parking nga ngenda ekyambogo. Nze nenfuna room nentandika okwebaka. Nga siweereddwa kifo. Nentandika okusoma ate nenkola course ya architecture. Yali nkulu nnyo nga course esingayo kuba ya kabiri. Bakizula oluvannyuma nti mulimu an illegal student. Ne bajja okunkwata. Nali Kanyama ne mbaga nti mujja kunkwata leero. Ne bakolera bino. Era nanyenye ebbere bwenti. Mwami Jemba ndowooza ndaba. Mwami Jemba yajja n'abasirikale babiri. Yali custodian. Nyambadde overall yange yalina gundi wa n'enjinyenya n'enjinyenya. Ne mbaga nti mujja temunkwata leero mukome munkwate. I had $300. Wow. That's what it is. Ntwala nanga mu 5. By then the dollar rate yali ku 15. Ne mbagamba mukome wencha nenziruka ne ngamba principal. I've been studying illegally. But I want to enroll as the first private student. It doesn't calculate a private sponsorship. Nebanga tebana jitandika program ne ba dollars zange bisatu ku table ngasi nenda kusoma. Already nembagamba mbadde nsoma illegally. Kati sigenda kuvaawo. Nengena nenebaka. Abaje okunkwata nabagamba I'm the only private student here. Mugende mubuuze principal. Bagenda mubuuza nali ndi awo bampaliza ebbaluwa nti we have accepted you to study, but make sure you pay school fees. You'll be paying $450 per term, and if you study well, government will come in to help you. Nti we nasoma obulungi government ejja kugikola ki enyambe sponsoring mu second year. Nensoma bulungi nnyo nali wa kusatu
nengenda wa principal nemugamba nasomye bulungi nangamba nti no ani akugambye nemugamba these are my results nenga nina nebbaluwa eri gye bampandikidde nemugamba wangamba nasoma bulungi gavumenti ejja kujja ennyamba nangamba that one is not yet done tekinaba nemugamba sijja zisasula nalina ekifuba nentandika okusoma nenyongera maaso registrar nakwata pamiti enzikiriza okukola ebigezo nanga tabajja jimpa nenyingira mu office ye nensangayo abaana ng'olaba abaana badde banoonya ebbaluwa zezimu pamiti nembagamba get out one by one nenkwata olugi nenzigalawo nengampa examination card nasiseka gwe nali munene nali kanyama nasiseka nemugamba examination card nagiwandiika nagimpa nenfuluma olaba aggressiveness eyo nenfuluma ontegera bulungi nenkola ebigezo ate nenkomawo nensoma kosi endala nensasasula nemmalako mutime eyo bali bagenda okunzitira ababbi be ekikonde nembajjako emmundu ako waliwo akatrending ako keeko neneewoma ako babbi banumba nga nkyadde wa muntu bambuulira enjiriro okoka neŋŋaana ne banumba abazigu gwe nali nkyadde mwami wako ndowooza okimanyi mwali makaago munange kaddu Michael yakubwa amasasi akati ababbi obaginteekako bati nga nkyadde wa muntu nebangamba oba oyagala olamuteeka wansi omutwe nze nawanika buwanisi mikono No surrendering. I surrendered. Yes. Naye a certain spirit like joy yayingira mutima gwange nenseka newa tosinika minyo nembulira kati nengwa ku kisenge bwe ntutudde ku kitanda bannange bali wali bebisse blanketi ajayita nabakwebika nga atunula batutadeke mundu kati yo bagimulega muyene yebika nenseka nga nze ndekande ndabo kati kyafande kiyita banne afande muyingire besibye obukookolo eddoboozi ne limbuuza kikyoyina muwakanya ebyomwoyo n'ebyomwoyo eddoboozi lyambuuza what do you have ozjukiza mu Bible David era nze Katonda yankola nga Dawudi what do you have with you nenzijukira bikonde edda nakubanga ku bikonde naye nga otwala jabu oba huku ontegera oliya bobi nganga nakuzaako apakati eno huku lwaki muteeka wano omumwa mbeera muyina nati wano ogadinga wano oba ogadinga okitegera kakati nze weyaginteekamu bwati nenumba kasa nawuleka kaka nenzika okuba kuyita ku bobinga otandikirawa okitega oba okkamu busibu oba okolamu bukozi bwoti okitega bulungi naye kati namalayo nentwala kasa nawuleka kaka nentwala eno nemulya wanamuzaako speed speed sanyawunga nayambuka mu bbanga bane bamulengera mu bbanga ne bagamba ate ono emundu gyayinanka kati nensigaza ono kyenamukola Katonda yakimanyi era yafa kakati yafa naye yaliwa mutawaana nnyo kubanga yali assa abantu bangi nagezaako okuddukira mu nsiko ate nange ono gyalonda emundu yagikozesanga muggo kunyambako okukuba bamukubye essasi limuyiseemu naye tanakutegeera naye nga weriyitidde liyiseewo bulungi werifulumidde nga lyabizaawo essasi nga lyabizza likoze obusansi ennyama egudde ku kisenge kyekitegeeza ennaku z'omubbi zibaana nga bwe baziyimba ebikenzo kwolwo olunaku lweyakoma bane ne badduka nzono nemugoba yandekera jaketi naddukira mu nsiko nemugoba nemukwata amanyi ogenda nengajjamu nemukwata nemukomyawo bamukuba ne bamutta naye ekyasinga okundeeta kubanga kwolwo olunaku waliwo kyesimanimiriza nalina ka girlfriend era
nali mu kiseera ekyo sinaba kukwana naye nga nalina girlfriend kwe nali nkwanye nga ye mulokole azisiri mulokole nga yaŋŋamba nti ndokoke nenga nagaana naye ku olwo yansanga naŋŋamba lokoka that day ne mugamba nti no I can't. God is my witness nagaana weŋŋaana namperekera nantuusa mu junction nentandika okwenenya ebibi byange abaali bammanja nengenda mbasasula ekiro n'omuwala gwe waliwo omuwala gwenna bamuŋŋamba muzibu nnyo nga banagamba nti gundi muzibu nga kaŋŋendeyo naye kwolwo nagendeyo yayanguwa nnyo hit and run omuwala nanzirukirako nanyigira yagezaako okunnoonya saagenda nnyo wala naye it was bad of me akati nemukosa omuwala oyo kati ekiro ekyo nali ngenda mugamba nti amusole nga mmaze okusasula bonna abaali bammanja ekiro ekyo ate we nali ŋŋenzi abazigu bannumba kama nali ngenda kufa bubi n'ekibi naye ku olwo nenzikiriza eddoboozi yambuuza obadde owakana nti sobola kuwonya siriimu kuba omuwala yambuulira nti Yesu awonya ne siriimu amuwonya nempakana nga we nakyalako ewaabwe nasanga omusajja bamuyita Gagoda ng'annyumiza nti yawona siriimu nembiwakanya kati ku olwo twali mu discussion n'omuwala oyo naye ddala omusajja gwe nasanga owamu yawona siriimu naŋaaye naŋŋamba Yesu aba yazuukiza Laazaalo ate ate siriimu kati nali mpakanyiza ebyo byonna abazigu ne bannumba ekiro naye wemala okwe Katonda nga amaze okumbuza kikyoyina netaasizza oba ntaasizza eddoboozi nga ndi ku maviivi nebaza Katonda kiro nga n'omulambo guli awo eddoboozi yaja nenga obadde owakana ntisobola kuwonya siriimu olaba wenkonyeza essasi eritirawo nenzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo kati ekirala ogenze n'oyogera ku kya ogambye tusomese abaana naye mulimu abaana abamu bebasomeseza naera ne babeera bakiwaki abakuba obutayimbwa me I would think oba it's also family background akati tulina obuzibu bunene nnyo tulina obuzibu bunene nnyo abaana kirabo kiva eri Katonda era family etali mu mwana terina mirembe nkubuulira Katonda wakuwa omwana bakuwadde kirabo naye many parents naddala the men are irresponsible kati wosanga ba single mothers bangi single mother avudde waka alese omwana ali waka omwana n'ateekako TV single mother n'agenda okunoonya ssente omwana byakola waka tabimanyi groups ezizzo waka tazimanyi zirimu abaana abafu ababi ne bakyusa orientation y'omwana kakati kiba kirungi nnyo family okukula nga omutwe weeguli omutwe mukulu eddoboozi lya taata mu maka kkulu ontegera bulungi nnyo eddoboozi lya taata weribula mu maka abaana bagenda kwonooneka so eddoboozi lya taata kkulu naye obuvunaanyizibwa gwenjogerako obuvunaanyizibwa ye taata agenda okubeera responsible for the actions yakola z'okwebaka n'omukazi n'omuzaalamu omwana kati beera responsible onfuna bulungi nnyo so taata kikulu nnyo naye teri kya bugagga muzadde kyasobola kuwa mwana kisinga musomesa kubanga we bategekera bukadde bwo ontegera okuteekateeka omwana kwetegekera bukadde maama wange is a typical example ne taata nti we baatuteekateeka tuvuddemu ng'abaana abalungi one time bankubira maama yeetaaga operation bankubirirawo maama yeetaaga operation ne bankubira gundi gwalirawo nakasiro ne bagamba maama wo tudde takyalina masanyalaze nga beetaaga $25,000 ez'okugula okola operation naye ng'abaana kubanga bateeketeeke twekolamu omulimu awo mangu ddala ne tuzikuŋŋaanya ne ziwera that very day nga nti bamutwale mu theatre maama takyebaka bubi kubanga yategekera obukadde bwe yali adoodo nze nsome kati ali bulungi gwe muzadde gwandaba lyadoodo teekateeka obukadde bwe kubanga enkyo ojja kubanga tokyalina maanyi olwadde naye ngaomwana we yagenda okuyamba so it's very critical
Yes. So how do you balance fatherhood, like with the politics? I give my family time. Mfuna bulungi nnyo. Number one, we pray together. Every morning. Teeka ne visitor, teeka okusaba. Woba okyadde wange tubeera ne time altar. Tubeera ne altar. Tulina altar, buli muntu yenna azze tusooka kusaba mu ddiini yonna. Ne tuteeka Katonda mu maaso, otumala okuteeka Katonda mu maaso, ne mbateeka mu maaso ga Katonda, ne mbasabira, ne tutandika okuwuliriza ensonga zaabwe one by one. Buli muntu abeera n'ekizibu kye. That's how you spend time with them. Yes. Okitegeera bulungi nnyo. Buli muntu aba ne challenge ye. Tudda wabbali, buli omu n'ambulira problem ye. Awo nsinkanira bano abeetaaga obuyambi ne muyamba. Omwana akuddayo ku ssomero n'engira. Nze nina university zendeese mu Uganda. Nina amasomero gendeese mu Uganda. Otegeera bulungi nnyo. Kwegamba ne mba fixinga where necessary. Okitegeera bulungi. Yes. Naye nga time ebira nfuna time tugenda ndi responsible nnyo nti n'omwana kati ekiro omwana yalwadde nakomyewo nga nkooye naye nakutte mukyala wange ne tugenda mu ddwaliro tubayo ffenna twebase time yemu tugenda ne tuwugako ndi musajja wakugulu kumwe naye manyi okuwuga okitegeera bulungi nnyo tugenda tukyala ffenna tutegeera bulungi gulo nabadde mu balonzi eyo n'omukyala wange ne mulaga public ntambula n'omukyala kubanga wesibeerawo omuntu najja waka alina gwasangawo n'okukansolinga abakyala anyambako okubudaabuda abakyala kuba waliwo ensonga nga tezijja wa mwami zijja wa mukyala so omukyala wange akoledde ddala ekifo ekyobuvunaanyizibwa ekyokunyambako mu buweereza era nga nkakasa ku ekifo ky'obwa Lord Mayor agenda kubeera Lord Mayoress. Yes. Hallelujah. How do you discipline your kids? Kwanga bagamba enaku zino tebagala mu. Suula omuggo. Eno mwana. So nkuba. Naye gavumenti ekikiriza si mwana wagundi yekka gwe nkuba. N'aba okukyalo. Toleeta fujo wange. Kakati ate nga bazadde babandeetera. Mwana atulemye. Nga wansi. Nina akakodyo kange kolamu ndeeta entebe n'omutwe n'oguteeka wansi. Ne ngamba ono lwaki ojooga maama wo? Tetukuba walala kabina. Tumala na kumanya nti omwana mulamu. Omulwadde tetumukuba. Maama omwana alina ekirwadde kyonna nti nedda. Naye omwana muyaaye ali ne bakifeesi. Ati bakifeesi bakubya abantu. Anywenga nti yingira wansi. Lwaki otenguwa maama wo? Maama kwata kibooko. Maama ne taata. Nze mbuuza onoddamu bakubira ki? Kutenguwa maama bakubira ki? Nakwatako bukifeesi 200 nga nsose kwata 2. Ne bakugamba. Kyalo kyonna nga kigize ne kuti batambula n'okutambula ku social media. Kibooko ne zaaka. Lwako omulala gwe nali mmanyi yali akuba kibooko teyali. Mutabaazi. Twasoma nayo oyo. Bali fene kasasa. Mutabaazi muyaye mumanyi. Yabakubanga nga yatayagala. Yakuba bakyalo. Neze babaana abakoze fujjo. Omwana akulemye muleete. Nga lwaki omutwala akampiringisa. Batolokayo. Problem gye tulina nti gavumenti yaleeta nnyo kubanga nze ennakawa abaana baadde bafuuse babi nnyo. Waliwo omwana bamuyita Alan, omukyala anyiriranga gwe yali akutte essimu akuba essimu wa lubuto ayogera ne bbaawe. Kati omwana ono n'ayagala akasimu kano n'akwata ekiso va ku bya nedda yakwata ekiso n'ajja n'akisogga omukyala mu bukyala n'asika olubuto lwonna ne lukola businga omukazi yafa. Kakati sisobola kutunuulira ebyo nga gwe okuzizza abaana bo n'ekyekyo nze ne nkutunuulira nedda era effujjo sirikkiriza. Kati nensalawo okubayigga nentandika okukola ki? Okubayigga. Bannange nga munkoledde kagundi kano. Yaya bino byekola wagambye yagala mulondo mulimu ne sugar cane. Ne sugar cane. Kasufu? Nkawulidde kasufu.
Mama mukyala wange kano kasufu. Kano kasufu. Kakati sikkiriza fujjo kolebwa mu kitundu kyange. Era natereezaako ekyalo. Kati kyenagira abaana bagendanga ne babba. Ne bakwatibwa ne batwala ku poliisi. Poliisi negala terina we basibira. Kuba there was no single cell for the juveniles. Kati bano ab'eddembe nga bagaa tumusiba abaana nabakulu. Kati ng'akaana kakola ensobi mangu ddala bakata ne bakaba boni ne kaddayo eka. Kalese kabbye kalese kakubye abantu kakifeesi kazeeka kewaanawaana. Kati abantu bali batandise obutta. Kakati maama nga muwuuza okutta omwana ono n'ekibooko. Okutta omwana ono n'okumusiba. Era bangi abazadde baddukira nnyo gye ndi. Natuuka okuzimba akaduukulu. Nakazimba. Si waka wange. Nakazimba ku Jinja Road. Osobola okubuuza mwami kansala bamuyita Elias w'Embuya. Mbadde ndowooza nti ate munno. Elias. N'oyo yansanga nga nkazimba. Jinja Road. Yansanga nga nkazimba n'agamba naye nga nali ntaasa baana baffe. Mu kifo ky'okumutta katumurehabilitatingiraawo kawumulireko ne bali abalina obusungu bukkakkane kubanga bwaddangayo ne bwepanka mubadde mulaba tetuveeyo. Kati abantu batandise budda battako obwana ku kyalo kyange obwana busatu mulundi gumu naye nga kuliko aka-11 kuliko aka-15 no-17. Kati wagamba nti omwana wa society kikyasoboka. Okitegera bulungi. Problem gye tulina nti edda wakusibwanga kyalo. Era nga ne neighbor akusanga n'akukuba mu kibuuko. Naye kakati kwata ku mwana wa neighbor ayagala kufunamu bufuni ssente. Wakubye omwana wange ngenda mutwala mu ddwaliro sasula emitwalo 15 20 nga n'omwana teyakusiddwa. Kale nebyo bireetedde ddala obuzibu. Yes, generation eno yonoonese. Kati bano abaami goyina amaanyi naye abaami b'ennaku zino nti omubbi kasita akonkona okimanyi n'abaami tebakyasobola kufuuyisa bweru asigala mu nju abafugana mu baketi omwami n'ofuka mu baketi ogenda okula badayo oba kiki banafu batiitiizi naye nga kyeki kireese batiitiizi kutiitiira kutaagala kukola kolera ddala ozimbe ennyumba nga ofuka mu nyumba. Lwakuba n'ennaku zino abavubuka b'ennaku zino nabo baagala ate bamaama abakozeeyo ku cash. Naye problem nti kivudde mu nurturing. Kivudde mu nurturing embi. Yes. So you think it's the reason as why marriages are failing these days? Marriages are failing because of lack of trust. Trust is number one. Trust is one. Then poor selection. We select poor selection. Okitegera bulungi nnyo. Ate n'abalala ne bagaana okuwasa kubanga batunuulidde nedda batunuulira nnyo okuba nti otwala 100% omukyala buli kamu ali clear. N'omwami n'ondi n'atunulira oli nti ayagala 100%. No, mwakulira mu famire ya njawulo. Wemba nga nkutwala challenge gy'otalina nze nina ogikuyamba. Yes. We must complement each other. Nti where you have 60 nina nze nkuleetera 40. Nze we nina 40 we nondeetera 60. Naye sisobola kubeera mulungi buli kimu bino bye nayogedde age beauty iki ojja kwesanga nti waliwo w'otalina ng'olina max ntono naye can you come and compliment me osobola okujja n'ongattako kye siina saasoma osobola okunyamba n'onzizayo ku ssomero era bwe naakuzzayo ku ssomero onobeera trustworthy nti tonveemu kubanga kati ofunye waliwo bye basomesezza nadduka. Kale kyogenze n'ogamba ku kyokusomako there is a case gye nahandlingako ng'omusajja yakoma mesito omukazi n'akoma mu P7. Kati neera ebeera education oba oyagala education eri baba bali mu range y'emu awo ne bwe bateyongerayo naye nga kyandibadde kya mugaso bonna bakole ki beeyongereyo beetegeera awo P7 S2 era omusajja asinzaako
kibi nnyo omukyalo okuba nti asinga ku magezi abajja kujooga oluusi kujjako ng'omukyala yatuuzibwa naye kyandibadde kiri nti omutwe buli kimu omutwe gwe gulina gombye ne sente kati nze sente nze n'omukyala tuzigatta essimu yange tebeeramu password agimanyi era ennaku ezo sina na password kyekingwangako kyangwako n'agigwako essimu n'omuwala gwe nali ngize omanyi tulina ebikemo bingi kati nze ekikemo kyava kuba nti nali nnoonya baana nina abaana 2 naye nali nnoonyayo abaana abalala neŋŋamba kannoonye omuwala omulala naye omukyala nga ntegese okumugamba mu maaso naye nga kiri ungodly kiri ki I am telling you God is my witness Katonda yandabula emirundi 7 nti kyenkola kibi nabuukinga nako hoteeri naye ne bigaana saatuukayo eyo kugamba nentunulya mukyala wange nga ngenda mukola bubi ontegera bulungi nnyo. No, it is later that God rebuked me nandeetera Katonda mwoyo mutukuvu ayogera. One time nali n'omuwala oyo tuli mu benzi tuvuga mujja somewhere at a function. Katonda nandeetera wa boda boda nga yambadde ka vesti kagundi kaliko toyenda. Bu statement sobo. Osanga buli kye baabuliranga ku TV nga kikwatagana ku nze. Ngoli guilty. Nebeera guilty. Eventually my daughter, one of my niece, yaja nangamba yaloose nga nkwanya omuwala muto. Olcha. Ne nangamba Katonda takyagala. Era kolwe namuteera. N'omugamba nti nera kituufu. Nemuta, nemugamba kituufu. Netondera omukyala wange. Awonakebera ne messages not as it. Netonda. Nemugamba I'm sorry. Nali ngenda kuonoona naye Katonda yanstopinze. Nebaza mwoyo mutukuvu kwa yanstopinze. Kati Katonda ate nansitulira emikisa. Kye nali njagala n'akimpa. So kitegeeza abafumbo passwords ziberenga. Okitegeera bulungi nnyo? Yes. Not 2 months away, 1.5 months away from that time. Wow. Kati Katonda akuteeka mu mbeera Yes. ey'okugezesa. Yes. Singa nali ngenze ne ntuukiriza kiri sandikifuna. Naye yangezesa ne ngamba kante si kyangu kyakuta mukwano muto. So kitegeeza bano abatugamba muno omusajja bw'aba alese ssente talina ziwa mukazi zonna mugambeko ntono kubanga tutugeseera so oziwa omukazi azimanaginga. Nze property yange yonna mukyala yamanaginga. Okujjako kyeyandekera. Because we are better managers. Yes, I know. Good. You are. We are better managers. You are better managers. So even the land titles, for example, you're okay, you can tell. Kwendi naye. Nice. Nga witness. Ngana nini. No, if I know I'm not going to marry any other woman, therefore she's to be with me for the rest of my life. Lovely. And she's the custodian of our children in my absence. Anti muna there are challenges at times when mwenyigira abantu ne badda mu lusirika kati twasitadinga ekintu kimu. Mwakola mutyambi muyamba abalala. One time twanyiga kakanako nankuba ne mukuba omugongo nze nakireeta kuba yanyiiza netugera mu lusirika lwa mwezi gumu Maama nga tewali kombya naye nga tewali kombya ng'ate nze ntaddewo naye ng'ate njagala naye nga ninze wanaagamba sorry naye nga naye yafunye gundi n'alinda we naagamba ki sorry. naye time yatuuka she would narrate this best. Time yatuuka birthday yange n'awandiika ebbaluwa nagisanga ku buliri ng'obuliri abwaze mu ngeri eri gye sitegeera ne ngisanga ku gundi nga andeetedde ebyokulya ebya buli kika
It must have been a nice one. Nali ndi mu kinaabiro naaba najja okuŋŋamba musole naye nga mpise mu digundi ekyali amu omukimanyi naye nga it's very painful bwe muba nga muli bafumbo nga genuine mweyagala okwenyigira. Never take even a night while you are putting yourselves in pain. Mwerumya mwekka, tomorrow you're going to be together. Muba mwerumya mwekka. A sorry is just one word. Very simple. They just say sorry. Nkugambye obanga omanyi ddala nga goli mu nsobi nawe omanya ani ali mu nsobi. Eyo pride tekola mu bufumbo. If you realize nti goli mu nsobi, go and say sorry. Waliwo okuba nti ddala omanyi mwembi muli mu nsobi kati yenna akireeta. But it's okwerumya kiruma nnyo, and that's when at times when someone makes a mistake. Yes, kubanga wajja kujjawo akuwa ekibegabiga ate ogende ogira oyonone olusolese n'obulwadde family. So temusulanga nga temugize kubanga muba mwerumya mekka. The following day you're going to be together, after a year you're going to be together. So kubanga mwalayira paka kufa kulibwako akati gwe okuba nti onyigidde muno for all that long, you're putting yourselves in pain. Yes. And it's true, there is pain. Thank you. So your leisure time as we wind up, like you leisure time for boxing, because swimming is there. You talked about swimming. I go for swimming. Spend your time? But also I get time with my wife. Netubeerako mu bedroom yaffe nakusala enjala bakunguliko nemugamba jjukira buno twakubanga ziweevu nezikaka jimirane ojimanyi jimpereze tulabe jimpereze jires okitegeera jinkwasa ojimpadde nenjireeta nenjikuweereza kigamba netudde omwo netuzina benguliko nenfamile yange nemukyala wange nange nesimye. So that's how we spend some of the time. Yes. Netugendako waliwo amaka gaffe eyo walala netugendayoko for a weekend netubeerayoko okulaba abazimbi bazimba. Kale gwe weesimye nno gw'ozimba naye mulimu abakyala abamu gwe nawulira mu hotel ng'ayomba nti omusajja alina ssente but azispendinga mu mmotoka teyeekulaakulanyiza tebanakugula bali mu rento. Kikulu nnyo, kibi nnyo. Naye in such a situation kyokki abakyala abamu naye batandika okubeera nga balina ebintu bye beeterekera nga bo. Nabadde ne survey omu nga tutambula tugenda n'aŋŋamba kale ngenda kutwala ettaka lya bano. Waliwo omukyala yajja wano amaze emyaka 8 tajja kulambula ttaka lye, takyamanyi nawe liri naye yaligula talina gwaleese yadde muganda we kubanga tayagala bbaawe amanye. Yajja ne musumba we ontegera bulungi nnyo onfuna bulungi nnyo kati n'omusumba sikiwa nti bakyamanyi ye ettaka nze ndiina naye mbawadde mwaka gumu ngenda kulyeddiza oba kulitunda. So mbagamba okubeera abeesiigwa mu bufumbo kikulu. Mumanye nti mukolera famire yammwe mugatte sente zammwe buli omu amanye oli zaakola zikola ki muzigatte. My wife kati mbadde ngenda okutravelinga nenga ngenda naye tera okutambula naye twaliwo entambula nengenda bweru nesitambula naye niwe mba nfunye official trip nze ate mufunya ticket etugenda because she's my friend, my best friend. Nyumirwa nnyo okubeera naye nesoonoona kubanga tugenda eyo you don't know bikemo. Kati njagala okubuulira abapaka ba parliament nga bali bonna babeera nga baana bato babeera nga ba primary school ekyo kibabuulira oba secondary school bwebagamba nga mufulumya ebweru muveeko wano nammwe wano bakozi ba wano mutambuleko mugendeko ebweru nga muli mwekka mubeera nga baana. The way you associate, the way you mubeera nga baana ba secondary. So mubeeramu oluusi okwonoona basandi agadde okwonoona kwakikalo ekiti. Akasembayo ewange akasembayo ddala abavubuka ennaku zino would you advise them
okulinda okugenda n'omuntu gali already established abasajja abavubuka batukana nga bali poor n'obonyabonya omuntu wabandi oba ekyo tekirina kukola like you advise me to get someone already established nga yeekulakulanyiza oba you prefer tutambule fenna kyandibadde kirungi okutambulira ku level y'emu ne mwesanga nga mwena muli ku gundi ku level y'emu naye oba nga osanze nga munno aliko waggulu then beera mugumiikirize era omukkirize okutambulira namu naawe okwongerako naye ekyennaku nga talina ngaakwana omutunira n'olaba ABCDEFG ali suitable yasoma muteeketeeke bulungi muteekera bulungi olaba omuntu nti alina future. My wife yansanga nga ndi mukalulu mpyaddemu naye nga alaba nina future nange nendaba nga yasoma nendaba nti asobola okumpabula nakwanako omuwala naye nga buli kimu kyenjogera agamba yes nga no she's not my type katasobola kukola kunambika tasobola kumpa advice kunchallenginga this woman I have challenges me nagamba kino nedda gwekikola ku lulwo naye nze sikiwagidde era hane gwekikole nga gwe naye nze sikiwagidde wamma njegadde nnyo n'ekigambo hani naye abantu bayita bataata gundi taata gundi yes so kikulu nnyo njagala okutwala omukisa guno okutegeeza abatuuliriza nti nze ng'omusajja omulokole ebigambo ebimu mbireeta gwe oyigeko oluusi nga biswaza nga gwe obirabanga ebiswaza naye nga birina gwe bigenda okuyamba nkugambye ku kya spam counts manyi nti osobola okuyambibwa gwe ali anoonyeza omwana nga tomulaba naye nga ensobi evudde ku lifestyle naye kugamba ku kyokwonoona Katonda ayagala otambule mu butuukirivu n'obutukuvu ontegera bulungi nnyo era obeere ne mukyala wo oyo gwakuwadde ayinza okuba nga akusibye kubanga akukema okulaba oba ddala omwaga tugwa mu nsobi mwoyo mutukuvu we have the Holy Spirit. Galatians chapter Galatians etugamba nti omwoyo alwanagana n'omubiri negwanagana n'omwoyo ate eddoboozi lya Holy Spirit liri wansi naye ayogera being a beautiful lady equally very beautiful nyinza okulastingako mbanga gyonoona naye mwoyo nangamba kyokola kiki naye omubiri guno olwokuba gukwagadde nagwo ne gusika ne gulwana mwoyo nagamba nti kyokola kibi mubiri nagamba naye nedda ogenda nakukozesa kondomu tasobola talina na bulwadde mulaba anyirira tagenda nakufuna lubuto n'ogenda mu akiti eyo naye nga mwoyo akoze eki agezezzaako okugamba kati ekyo kibayita okuvoola mwoyo mutukuvu mwoyo mutukuvu oba omuvvodde kyekibi ekisembayo blasphemy kwe kuvoola and Christ talks about it as the sin etasonyiwa okuvoola mwoyo mutukuvu osobola okuvoola Yesu bwagamba osobola okuvoola Katonda taata naye mwoyo mutukuvu tomuvoola so wabanga akulungamizza va mu kwonoona tereera Katonda ajja kukola ku blessing. Testimony eno mukyala wange agimanyi ne mu parliament nagibawa ne mu church nagibawa so it's not a new testimony. Tolowooza nti gwe nsobola okuswala nga nkuwa testimony yange nedda. No, it's for people kati ngoli mu limelight obeera oyigiriza abalala ne bayika. Naye ekisinga obukulu nga nsembayo buli muzadde nankukubiriza somesa omwana nga weetegekera obukadde bwo ekyo family yange ekiyiseemu omwana omwosomesa obwomwadde ekyobugagga nti asobola okugenda mu maaso mu bulamu obwe okitegera bulungi then wandiwasizza mukyalawo n'omukuba n'empita n'abeera nga agumye family
kimuwa comfort wali omukwano gugumiikiriza okitegerawo mukwano gwa kisa gye bayita omukwano naye mbeebaza nnyo okumpa this golden opportunity okubaako nekyentegeeza eggwanga nga mmaliriza mbasaba I am the best contender for the position of Lord Mayor and as such I would like to request you for your support. I have experience in leadership. Yes, I've served for over 30 years. Wow, there's experience. And majority of these years, yes, grassroots. As Lord Mayor, I will be in charge of the strategies and programs for the city that will enhance service delivery. So I have to build a team. And I do believe that you will support me to make that mayor that this city needs. Sigenda baleka ngenda kukola nammwe werene programs ezigenda okuzimba ate mwana ozikasuse bulungi nnyo ndaba ozikasuka bina nga zikulemi kasuka tolwanira musajja gwe apakati kyekyo nensaba akagundi ki what do they call it? You have a symbol. My party is NUP. Then the symbol. And let me talk about my president. He's actually your profile picture. Yes. Ennaku ezo yampitamu n'angamba bali mwezo njagala kumanya bafi ekibuga onookisobola n'antwalamu naye musajja wakabi alina gas. Sebo Your Excellency nkulamusiza nnyo era njagala okwebaza okunzikiririzaamu era nange nkakasa siri kuswaza omanyi abantu abamu kibeerabidde nti amafuta gava ku mutwe. Oyo yenna alowooza nti pulezidenti ajja kukkiriza mu pulezidenti aba anyooma Katonda. Dawudi kaali kaana nga kalina mu nsiko naye Katonda n'asindika Samwiri agende mu nnyumba ya Yese afuke ku muvubuka amafuta. Teyamugamba muvubuka ki naye baayita asooka omukulu naga si yoyo, owokubiri si yoyo, owokusatu si yoyo, owokuna si yoyo, nagamba nabaweddeyo nagamba mpasi waliyo akali mu kulunda ente embuzi nagamba yoyo muleete n'amufukako amafuta. Ontegera bulungi nnyo. Kati amafuta ago Katonda yagafuka ku Bobi Wine. Yenna atawuliriza Bobi Wine atagondera Bobi Wine yinza okubanga musinga emyaka naye Katonda amutaddeko ekisa amutaddeko favor bane tuwulirize omukulembeze wa era tukwagala nnyo ssebo tukuwagira manyi abakungu bano bakuwagira nnyo era bakuwagala nnyo mubuuzeeko Your Excellency tukulamusizza wano ku Love Life era nga tuli mabega wa niyanziza bina bibi tukwagala nnyo neera nga tuli mabega naye nga tunasanyuka nga atudde wano naye ne tumubuuza principal naye atuula atuwulire ku bikwatagana principal tusaba naffe tukutuuzeeko wano tukunoonya principal ndowooza ssebo owulidde era nange principal ngenda kutegeeza nti wano entebe enyumidde ate experience yo nnungi nnyo bannayuganda okugimanya kubanga mpitirivu oli olomodo w'abantu bangi ne mukyala Babinu singa najja naye si wano ku Love Life omuntu gwemanyi ye principal omukyala Babi then there is also Nubian Lee neighbor wonno wano Nubian Lee asula atugamba jjajja tukyamulinze ngenda mukubira ngenda mutegeeza abo muto wange manyi nti ajja kumpuliriza naye njagala okutwala omukisa guno okwebaza omutandisi kubeebaza olw'okumpa omukisa. It's a golden opportunity. Naye nga ngenda kwewaayo okulaba nti nkolera abantu. I have that passion. To reiterate what Honorable said, omuvubuka Gambia again alina skills zakuleetera. So there's even that of like kuwa kyokola. Yes, no. Kakati tulina wakikola dda, so people should expect. I have added value to ajiwakali. Bajiwakali bamanyi bakola amadisa nga gano. Bangi nnyo bali eno tebalina mabaluwa. Naye nze kye nakola is to add value to them. Era abamu tuba exportinga. Kati kye tukola
tujja ne tuba assessinga. Yes. Kuba they have the experience. Amanyi okukola eddirisa. Nafuna Era eddirisa lino olwoka ejja ddikola naye ate olwoka egenda kukozesa muvubuka oyo. Naye muvubuka talina kibbaluwa emusobozesa na kufuna mirimu. Naye nga tulina kibayita workers pass. DIT. Kyenkola ndeeta DIT nina center eyange ndeeta DIT nencreatinga center abaana bano we bakolera si bajja we bakolera ngenda ku workshop yaabwe yennyini ne ba examiners ne tuba assessinga njomanyi okukola eddirisa nti yes likola eddirisa njomanyi okukanika pikipiki nti kanika pikipiki omanyi okusiba yingini y'emmotoka nti gisibe DIT nkulu ne bakuwa workers pass kati be twatwala ekkata baali bagenda kubasasula 1.2 million batandikira ku 5.8 million. Yes, with a DIT certificate. Value addition. Yes, value addition. Chikulu nnyo. Ebyo byenkola byenjagala okuteeka okutrickling down to the people in Kampala. Yes. As a leader. Ne okusookera ddala ngenda kuzza sanity. I know. That impunity. Omugagga wavuga emmotoka n'avuga one way. Eyagenda koma. Okuyita mu naye kanaakaana. Nenda mutuufu. Ne bakubenda buwamba. Ate mumanyi mu kutiitira. Ngenda natomera. Ebigambo byalina bingi wano naye muganda wange wali mutiitiizi. Naye ebyonna okuyita mu muddo kasasiro okumala gasuulasuula oli musajja oli mu benzi n'onywa gundi n'osuula that is unacceptable. Njagala twagale Kampala njagala twagale eggwanga lyaffe ngenda kugoba enfuufu tutambuddeko mu bibuga tukomewo tubeere nga tuteeka bye tuyize naye ate ngenda kukola twinning relationship okutwininga ebibuga bisobola okutwininga nti kakati for example muli bannamawulire nenzija bannamawulire eri ne bajja eno nammwe ne muva eno ne mugendako eri ekyo nali nsayininze n'emikago n'abaana mu masomero we bati then n'okuba nti bye balina kubanga emmotoka zaabwe zikola emyaka 5 zibasobola ozituweereza zakasasiro kwegamba kiva mu mikago egyo twinning is mukago so ebyo byonna tujja bikola okulaba nti nze nkwesiga lwakubanga omuntu olabako like olina kyolabako n'olaba like your story nze ziraba na lwaki otekamu maanyi mangi what you have done speaks for itself maybe you need to remind people maybe naye kakati ku kasasiro nze mubaka nze kayina mmotoka za kasasiro era abantu mbajja ku kasasiro ku bwereere today I've just procured a second car ndi mu kuteekako number plate kati ekyo kizibu kyemangame nti nze nkola community omunyiga banaye anti ignorance nayo nzonywa kati bomunyiga obugobera omusuula wala wakati okusuula waliyo le okunyiga omukola mu birala nga bali bakola tetunaba kutuuka ku sseeri naye kakati we are just tumucollectinga ne tumutwala ekiteezi eno compact ebigaaya n'ebinyiga n'otusobola okutwala ebiwerako obungi mutegera bulungi naye tubiseeka kiteezi but I'm also training my people mu recycling garbage ne tusosola garbage sosola okumanyi bulungi okwawula kasasiro nina kampani zenkola nazo yewali obuzibu tujja gezaako kufuna okumuteeka naddala awo tuba tutuuse okuba ntumukozesa kubanga kati akaveera kiro bangambye gula 1,200 kiro y'akaveera obuveera kano obuveera bwetusuula ebicupa bigula oba 7 kati kiro so we recycle that metals tuzicyclinga kuga nosanga nti organic tusobola mukolamu ebijimusa ensi yaffe nimi netubanga tumuguza bantu ku sente entono so we can basically move on but garbage is becoming a very big problem in urban centers and you know and these days garbage are dirty nnyo our garbage is too dirty kubanga mwoteeka pampa muli mubbi mwoteeka dayipa otegera bulungi mulimu pads obunnya bya toyi basinga babigoba kakati twetaaga okusortinga garbage ono buli omu abeere treated differently. Thank you so much, Honorable. Mwebale mumpadde essanyu Katonda abampeera omukisa. Kale amina. Thank you so much.